Bannakibiina kya FDC Bukedde mbungi okwetaba mu ttabamiruka waabwe ow'omulundi ogw'19 ng'ayindidde ku kitebe kyabwe Najjanankumbi. Our presidential flag bearer, the Right Honorable James Nandala mu ttabamiruka ono balangiridde Nandala okukwatira ekibiina bendera okuvuganya ku bwa pulezidenti mu kulonda kw'omwaka ogujja nga batongoza ne manifesto kw'anaatambulira ng'alaga by'agenda okukolera bannayuganda singa bakwata enkasi. That is our manifesto. President wa FDC Patrick Oboya Muliat asinzidde wano n'ayambalira abava mu kibiina kino nga balowooza nti kyali kyagwa. There are people who left this place in anger and they thought by stepping out of the FDC we would collapse. They thought they would dissolve this party. Shame upon you. We'll continue to march on and not listen to background noise. We won't. Powa yanjudde bannakibiina abapya abavudde mu bibiina ebirala. Asabye bannakibiina okukwasiza wamu ne mafaabi nga bamuwa obuwagizi. This is an accomplished international player who is going to take the FDC to places. Nandala is a very kind man. Ye Mafaabi asunye kubiri mu manifesto omuli okutonderawo bannansi emirimu n'ebirala. If you give a youth a job to go and work in the morning up to evening, what time will he have to take drugs? What time will he have to take alcohol? They are taking it because they have nothing to do. So we should create employment for them. Asuubiza okukuza gavumenti z'ebitundu nga ku nsimbi z'embalirira y'eggwanga bano bakuweebwa ebitundu 6 ku buli 100 basobole okulaakulanya ebitundu byabwe. Enkola y'abannansi abalwadde okufulumizibwa ebweru w'eggwanga okufuna obujjanjabi wamu n'ensula y'abakozi ba gavumenti waakubikolako. We shall have trained and specialized personnel in these hospitals, and as I stated, they will have accommodation, and we hope to have a 10% budget in the health sector so that we are able to take care of that. Asabye bannayuganda okumwesiga n'obululu bwabwe olw'omulama wa FDC ow'okukyusa ebyenfuna by'eggwanga wamu n'okukakasa nti buli munnayuganda ateeka ensimbi mu nsawo gutuukirizibwa. We shall provide 100 million development fund to all villages of the country. And the country will have money to generate money, the economy will be fixed, and the money now. Shamshad Nalujja yakusakidde gwiri lino Bukedde TV.